Awo waliwo omuntu ow'omu Bafalisaayo erinnya lye Nikodemu, mwami mu Bayudaaya. Oyo n'ajja gy'ali ekiro n'amugamba nti, Labbi, tumanyi nti oli muyigiriza yafa eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola obubonero buno bw'okola ggwe, wabula Katonda ng'ali naye. Yesu n'addamu n'amugamba nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Sokukomekawo Katonda. Ono omusajja yajja alina ennyonta. This man came feeling thirsty. Ng'ennyonta gy'alina and the thirsty he had, y'okusemberera it Katonda. is drawing near God. Okubeera omuntu wa To Katonda. be a person of Bwe God. yalaba Yesu ng'akola obubonero n'ebyamagero, When he saw Jesus making signs and n'amanya miracles, ky'ono ava eri he Mukama. knew this one comes Ate from naffe God. kyetukolerera. And that's what we always want for. Amusemberera kumpi amubuuza ebigambo He's bino. drawing near him, asking him this Omuntu words. akoze atya? How can a person? Yesu amugamba, Now Jesus ddala says, ddala nkugamba, I surely tell omuntu you, atazaalibwa mulundi if a gwakubiri. person is not born again, Kati okuzaalibwa omulundi so ogwokubiri, being born again, emirundi egisinga kyetwebuuza, sometimes we ask ourselves, emirundi ekisinga kiri munda yaffe, sometimes it is inside of us. nzaaliddwa ntya omulundi ogwokubiri? How can me get a born N'atambula again? nza nga nzaaliddwa omulundi How shall I ogwokubiri. walk when I'm born again? Wuliriza omusajja ono we bamuddamu Listen how they responded to this nti man. omuntu bw'atazaalibwa mulundi That gwakubiri if a person does not be born tayinza again, kuyingira mu bwakabaka he bwa Katonda. cannot enter into God's Genda mu kingdom. maaso tusome tuwulire. Tuli mu Yokaana 3:4. Nikodemu n'amugamba nti, omuntu ayinza atya okuzaalibwa bw'abanga mukadde? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina omulundi ogwokubiri n'azaalibwa? Yesu n'addamu nti, ddala ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo tayinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Omuntu bw'atazaalibwa mazzi, nsomera ne Yokaana 1:13. Abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu, naye bazaalibwa Katonda. Wuliriza ebigambo bino mulokole. Oyagala okutambula ne Mukama. You want to walk with him. Oyagala okubeera ow'omwoyo. You want to be of the Spirit. Yesu atamye omusajja Nicodemus. But Jesus told this man, Nicodemus, Kikwetaagisa kuzaalibwa mu mwoyo. you need to be born in the Nga Spirit. tewazaalibwa kwagala kwa If muntu. you were not born by the love of Yawula someone, ebigambo bino bibiri. separate these two Wano words. waliwo ekigambo okwagala kw'omuntu. There is a word, the love of man. Kati ab'omubiri So those of the flesh, batambulira wakati mu kwagala they kw'omuntu. walk amidst man's will, Ebibala byabwe biba mu kwagala kwa and muntu. their fruits are in man's will. Enjogera yaabwe eba mu kwagala kwa muntu. Their spoken is under man's will. Ak'omuntu kabaamu muli, Humanity is always there. omuntu kasobola okuyita ak'omubiri. That's what the person calls of the Ne carnal. bagamba gundi ono wa And they mubiri. say this person is of the flesh. Ng'ebikolwa byonna biraga nti wa When all mubiri. the acts show that is of the Naye flesh. okwagala kwa Katonda kwe kuliwa. But what is the Lord's will? Bwe kutandika okulabika mu If ggwe, it starts appearing in you, ebikolwa eby'omwoyo, ebibala eby'omwoyo bitandika the okulabika. fruits of the Spirit appear. Olunyiro lw'13 ne lugamba. Olunyiro lw'13 ne The lugamba 13th verse says nti abatazaalibwa musaayi, that those who were not born by the blood, waliwo omusaayi guno gwoga nti nzaaliddwa guno kakana akasaayi ka maama, there is a blood you say, this one relates to my kana mother, akasaayi ka taata. this one relates to my father. Naye nga tewazaalibwa But you musaayi, were not born by the blood, newankubadde okwagala kw'omuntu, even though the will of naye man, nga wazaalibwa but you Katonda. were born of God. Kati kikwetaagisa So you just need okufaanana Katonda. to resemble God. Bayibuli eyogera mu The Yokaana Bible says in John, nti Katonda gwe mwoyo. God is spirit. Kati kitwetagisa kubeera ba So we mwoyo. need to be of the Tuli spirit. mu biro eby'okusinza And in the Katonda. time of worshiping Ne God, bwe tunaba tunajja eri Mukama, if we are to come to God, kitwetagisa kubeera mu we need mwoyo. to be in the spirit. To Okusinza Katonda worship God, olina kubeera mu you have to mwoyo. be in the spirit. Mu kubikkulirwa In Revelation essuula emu chapter 1, olunyiri lwa 10 verses 10, agamba nali mu mwoyo. it says, I was in spirit. Nsomera nali mu mwoyo. I was in spirit
lwaki yali mu mwoyo Why was he in spirit? kubanga yazaalibwa For he katonda was born of God. kubanga mwana wa He katonda is the son of God. bw'abeera mu mwoyo He is in spirit. atandika okuwulira He eby'omwoyo starts listening to those of fe spirit. ekitulemesa okuwulira eby'omwoyo What refuses us to listen to ekitulemesa the spirit. okusinza katonda What hinders us to worship God. kubanga tulemedde mu mubiri We have insisted in the tulemedde mu flesh. kuzaalibwa We have kw'omuntu insisted in the power of tutambulira man. mu kwagala kwa We muntu just walk in the will of mu man. bikolwa bya muntu In the acts of the mu man. birowoozo bya In muntu man's thoughts. kyetuva tulemererwa That's why we always okukola okwagala kwa katonda do God's will. nsomera olunyiro lw'ekkumi olwo tuwulire ku bikulirwa 10. Nali mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe, ne mpulira ennyuma wange eddoboozi eddene ng'eri akagombe, nga koogera nti nali mu mwoyo ku lwa Mukama. I was in the spirit.